Omwana alwa lubuto yese Solomon Kampala wajojuza bwatyo agenda kubanga ate awasa mbutongole achana chiwala chabadde apepeyaga nakyo yese kupije danza kakoli mulonja tumbide kansuhiti oli bulunje wonna wosinzidde nkwanirizako atenga nkwebaza jonna jotusako engalo eyo josinzira tumaze bangirwera ko ddala nga tulaba Solomon Kampala apepeya n'omwana owobuwala ono era ngabo abatagala struggle bo badenga bagamba kati laba bali mu struggle nga bagikubamu ebituli ku Rachel mu ngeri muba edala naye ng'atebeerabidde nti waliwo ebintu nga byo babiyita call of nature. Okitegeera sigwe abikolinga abula byo bye bikukolinga kiringa wonoobeeraawo n'owulira nti enjala ekuluma. It's a call of nature. N'owulira nti oyagala kukyalira to. It's a call of nature. Kyekintu ky'otasobola kwewala nti ne woba oyina ebikutawaanya ku mutwe bitya susu n'akuluma, there is no way you can contain it. Of course oba oyina okugenda okole ki omufulumye. So ne bino ebintu by'omuhabbatina nabyo we bityo oluusi we bibeera mufuba nnyo okulanga mugamba abantu abstain, weewale, simanya ukola bwoti naye call of nature bwekolinga ebyo nabiddaki biddabale. Omwana yazaalibwa Georges wa Solomon Kampala Kyagulanyi mutabani wa Bobi Wine firstborn atenga mutabani wa Bobi at the same time bwatyo asazeewo kubanga ateeka akaweta ku mwana munne wabula okusinziira ku research gwenkoze akaweta kano takamutaddeeko leero bajjo akayiseeko kennaku ziringa 5 atenga cheka yakamuteka ku birthday ye naye nga asazeewo kubanga ate akitulaga oba tukimanya lunaku lwalero katubagalize kibagenda okutandika ekirungi era nga kijudde omukisa wamu n'ebibala ebirungi esawa yonna Bobi bafuuka jaja ebibala ebiva mu ekyo kufuuka jaja naye nga abaana bo bagenda oba mbalaba omwana amanyiddwa ngani Baby Gloria wano Georges gwe tuzenga tulabanga wano baby huyo yagenda kakati ono naye agize tunagendo Jet Michelle ngaze Esther Mutesasira ze Ezekiel zabana batabo bemulaba naye mnage bwe bati bagenze maso kubanga ate bakikwasaganya naye ngatira mukadeke kamu ku side eno omukromanyiddwa nga Cristiano Ronaldo naye bwati yagenze maso kubanga ate kakaweta I think 2 days back ngate kakaweta kumukyala amanyiddwa nga Gina Rodriguez gwabadde amazina ibanga lya myaka 7 muhabbatina ngatamuwasanga mbutongole abadde mukawundo kakubye Dinisa bambi yes ebigambo biji ebadde nga byogerwa era nga omukyalo yo abambadde nga okumpi bamugamba omusajja alina ssente lwaki takikola takwagala akutekinga for granted why you settling for less ebintu ntuwe bityo nga byogerwa yukina nti Cristiano aliko kati abaana 5 wabula ngono omukyala ainako abaana 2 yasa bamulinamu mu myaka 7 gy'amaze naye kyokka ate bwe bamaze muteekako akaweta ate batandika okugamba agenda kumubba ati Cristiano alina ssente nti omukyala Cristiano kyakoze dakiika 2 agenda kumukyawa asobole kubanga ate yetwalira ku mutitimbe gwe naye nga abantu bo buli wamu boogera onoonya ne kibaga nkikaki ne kikula naye nga byonna abantu bano katubagalize olugendo olujja lwebolekedde olulungi ate nga lulimu emirembe n'essanyu n'ebibala ebirungi. Ate nga yes enkulu w'ekitongole ky'ennyonyi mu ggwanga Uganda Airlines Jennifer Bamutula kye ategeezezza nga bbeeyi y'amafuta g'ennyonyi eyali waggulu ennyo ye yaviirako ekitongole kino okufiirwa ensimbi eziri mu buwumbi 237 mu mwaka gwa 2024 ono abadde alabiseeko mu kakiiko akalondoola entambuza y'emirimu mu bitongole bya gavumenti. Nawe nakutegeezezaako ku kwekalakasa kw'abasuubuzi okuli ennaku z'omwezi nga 19 omwezi guno gwennyini bano nga beemulugunya ku musolo mungi ku rent wamu n'Abachina oba Abayindi ate abagenze maaso kubanga ate babatattanyiza akatale mu by'obusuubuzi bakyongeddemu amaanyi era nga batandise okubanga ate bavaayo okunnyonnyola abo abatamanyi lwaki balina okubanga ate beekalakasa babeegatteko ku mugendo. Bw'oba ng'oli mu bizinensi omuntu yenna alowooza okukola bizinesi eyatandikawo bizinesi alina muganda we mu bizinesi mukwano gwange kino ekintu ekikwata ku muntu omu oba 2 ekintu kyatabuse buli musuubuzi waali akaaba buli shipa waali akaaba okuleka nga gwe oyina gy'obikukusa n'obireeta n'obiteeka mu dduuka lyo but right now kintu kirala nnyo. So this is what is going to happen ennaku z'omwezi nga 19 August 2025
buli musuubuzi na buli alumirirwa ensi ye kubanga emisolo giri unfair. Ffe twavangayo ne twogera abamu ku mmwe nga mutulabanga ebyokusaaga tubayite kololo tubeegayirira bwegayirizi bannaye mujje omusajja tumunyonyola ebintu ebigenda mu maaso nga nammwe temuvaayo. Kati essaawa eno is going to be a total shutdown. Total shutdown. Teri dduuka ligenda kugula maada gula emmere ogistookinge tetwagala mugambe temwamanya. Ennaku z'omwezi 19 August 2025 every shop is gonna close kubanga ebintu tebabijja ku URA, taxes ziri waggulu, ebintu tebabita, abantu bayina zilooni, abantu bagenda kufa, abantu bafudde. So okulaba nga jjukira ffe abasuubuzi ffe abamu ku bakyasinze okuleeta omusolo oguyamba eggwanga lyaffe okugenda mu maaso. Kati ate bw'onyigiriza ennyo omuntu aleeta ssente eziyambako eggwanga okulaakulana ffe tetugaana kusasula musolo ng'abasuubuzi no, ekyo tetukigaana, wabula tukaayanya ekintu ekigamba nti mutunyigiriza nti omuntu ogenda okwesanga nga oguze ebintu bya miliyoni 5 obituusizza e Kampala bakusasuza shipping, otuuse ku URA bakusaba miliyoni 7. Oba kitegeera mumpulira bulungi nga waguze ebintu bya miliyoni mkaŋŋambe 5 naye n'otuuka ku URA nga baagala omusolo gwa gusinga ne mu ssente ze wakoze eki ze waguze. Kati kitegeeza nze omusuubuzi bwe mba nkaaba naawe final consumer olina okukaaba. Tulina okukwatira wamu tumakinga sure nti eggwanga lyaffe tulitereeza. Ennaku z'omwezi 19 we are closing down. Okay? Kansubire mu kitegedde bulungi oba oli musuubuzi oba toli musuubuzi kuba nawe kikwatako. Enkya ogenda kwagala okufuuka omusuubuzi yessaawa okutereeza ekintu kyo. Ate ky'ekitongole ky'amawanga amagatte United Nations kiraza obutali bumativu olwa kkooti enkulu okugaana okusaba okweyimirwa okwa Dr. Kizza Besigye ne munne Hajji Obed Lutale omulundi ogwokusatu. Okusinziira ku kiwandiiko ekiteereddwa omwogezi wa ofiisi eno Liz bategeezezza nti bano baawambibwa buwambibwa mu mwaka gwa 2024 okuva e Kenya, ekintu ekityobola eddembe ly'obuntu mu nsi yonna, era bwe batyo basabye ebitongole byonna ebivunaanyizibwa okukola ekisoboka okulaba ng'abantu bano bayimbulwa bafune eddembe lyabwe. Ab'ekibiina kya National Unity Platform nga bakulembeddwamu bannamateeka baabwe boolekedde Masaka olunaku olwaleero era nga kkooti y'e Masaka etudde okuwulira ensonga z'omukulu nga Eddie Mutwe, Akirewo Kivumbi, Gaddafi Mugumya wamu ne Grace Wakabi gwe gomanyi nga Smart. Wabula nga bano babadde bazze n'abo abagenda okuba nga te babeeyimirira nga baagala babeere nga te bateebwa oba bayimbulwa ku kakalu ekintu ekitasobose. Amangu ddala nga kkooti ewedde omukulu nga Eddie Mutwe wamu ne Akirewo Kivumbi bateereddwa mu motoka ya prison okukakkana nga bavugiddwa okutuuka mu kibuga Kampala era nga kitegeezeddwako nti bano bagenda kubanga ate babasomera emisango emirala. Wakabi wamu ne Gaddafi balekeddwayo e Masaka. Ye yaliko Vice President w'eggwanga Uganda omukulu Professor Gilbert Bukenya avuddeyo n'alaga obutali bumativu ku nfa ya mutabani we Brian Bukenya yafiira ku myaka 26 mu kabenje ku luguudo lw'Emityana bwe yali adda ku Kabamba Military School gye yali asomera obwa cadet era nga yali anaatera okumaliriza. Kigambibwa nti ono yafiira mu kabenje ako oluvannyuma lw'emmotoka mwe yali atambulira okulemerera omugoba waayo bw'etyo ne yeefuula emirundi giwerako ddala ng'ekyo kyatwala obulamu bwe. Wabula nga kitaawe avuddeyo ng'agamba nti atanka n'enfa ya mutabani we gye baamugamba olw'ensonga nti omubiri gwa mutabani we tegwaliko yadde ekisago ng'omuntu abadde mu kabenje w'ayinza okubeera oba okulabika okuggyako eriiso limu lye lyali libulamu, era ng'agamba nti ekyo kimuwa endowooza nti mutabani we bandibanga battamutte ne bamuseetinga akabenje olw'ensi erowooze nti yafa kabenje. Bukenya ayongeddeko n'ategeeza nti okumanya ng'enfa ya mutabani we temuvanga ku mutwe n'engoye ze bagamba nti ze yalimu akabenje ako lwe kaaliwo yazitereka era n'okutuusa kati akyazirina mu nju ye. Omugenzi we yafiira yaleka ebbujje lya myezi 3. Ono ayongeddeko n'ategeeza nti n'ebyava mu ddwaliro oluvannyuma lw'okwekebejja omubiri gw'omugenzi n'okutuusa kati tebabimuwanga wabula bakanya kumutegeeza nti alindeko ate nga n'omusawo mwennyini yagenda maaso okuba nga ate akarwenga out postmortem report naye amumanyi era ng'ayogerako naye wabula nga naye talina kyamugamba ku nsonga ezo.
naye ng'ate teweerabira nti n'omukulu amanyiddwa nga Francis Babu naye bw'atyo yeemulugunya ku nfa ya mutabani we era ng'agamba nti ekimala kimala. Weewaawo ye omukulu amanyiddwa nga Damulira avudde bw'atyo n'agenda maaso okuba ng'ate alabula abeeteeseteese okuba nga bakola effujjo lyonna mu kalulu ka 2026. Nze nja kuba ntunula era nja kuba mpulira wenaawulira nga waliwo ekipiira kyebookeza kuba Kampala yonna eri wano mu bakomanda ba Kampala ate buli omu ku bali wano mulina enamba yange wenaalaba nga waliwo ekipiira ekyase ojja kukolera erinnya lya jjajja wange yafa emyaka 10 Mumpulira bulungi twagala ekintu kimu mirembe mu kibuga n'ebitundu bya Uganda byonna muyite mu kalulu ate obulamu bugende mu maaso ffenna butunyumira. Ate nga ye mutabani w'omukulu amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba General w'eggye UPDF yesa ngono yamanyiddwa nga Ruhamya Kainerugaba avuddeyo bw'atyo n'agenda maaso okuba ng'ate ategeeza bannayuganda bonna abamuyita Mr President okukikomya bunnambiro nti Uganda erina President y'omu era nga akyafuga ttaani ye bw'eriba etuuse muli muyita President. Yawandiise n'agamba nti those who call me Mr President, please stop. We only have one president in our country. When my time comes, that's when I'll be called that name. Thank you. Akaseera ke nako gye kali era nga kajja bwe kaliba katuse mujja kumuyita erinnya lya President. Ate nga ye taata yavuddeyo sayidi eno n'agamba nti tajja gumiikiriza abantu batalina mpisa. Okitegeera ye musajja mulungi naye ekyayagala abakyala balungi kyaba bakola bayitire mu ofiisi ye basooke beewandiise. Yagambye nti I'm a good man but we can't tolerate indiscipline. All beautiful girls must register with my office before they get married. Nga tonnafumbirwa sooka oyitire wa Muhoozi akuwandiike. Okwo nno n'agattako n'agamba nti Ugandans have been marrying each other without permission and without planning. That is going to end. Mweri eyo mwewasa temuplaninze ate temufunye lukusa lwe ebyo bigenda kubanga ate bikoma. Naye nga ebyo yabyogedde okusinzira ku mikolo egyabaddewo wakati w'omukyala Desire Luzinda n'omukulu amanyiddwa nga Levikson era nga teyakomyawo yavuddeyo n'abuuza nti omusajja Levikson ali mu Uganda mu mateeka oba akwatibwe oba okiwulidde. Teyakomyawo yayingiddeko ne matwale g'omukulu amanyiddwa nga Honorable Joel Ssenyonyi n'agamba nti Ssenyonyi kye ki mu ggwanga lyattu Uganda n'ateekako question mark. Ssenyonyi we yakalabye teyasirise yavuddeyo n'amwanukula n'amugamba nti when you sober up do a Google search otegeere Ssenyonyi yaani eryengeri kuli ku mutwe erinaaba likuweddeko gendako ku Google ogibuuzeeko. Ate y'omukyala amanyiddwa nga Mama Fiina yandibanga ali ku ndiri oluvannyuma lw'okugenda mu kivulu ky'omusumba amanyiddwa nga Bugembe. Yes, ono yabaddeko ku live ku TikTok ng'ayogeramu n'omukulu amanyiddwa nga Kabaata wabula nga akaaba amagulu agamba nti okuva lwe yagenda mu kivulu kya Bugembe amagulu gaasanyalala tabitegeera. Tokaba Mama Fiina kati ati fete twabaddeyo baakukowodde nti omusamiza ajje wano si ekyakuswazizza. Gama yampisa n'angamba jangu. Abantu nese kubona nga balokole. Ewe waisotuka katuuti nga bonna balokole be baliwo b'oyitamu. Amagulu ne gasanyalala. Bambi mizimu gyabadde gidduka. Amagulu ne gasanyala. Nga moya akukutudde amagulu. Tewabaddewo mwoyo.
Ebyomukyala Fulufiga n'omukulu amanyiddwa nga Lily bodyguard wa Catherine Kusasira twabirabye gye byakomye oluvannyuma lw'okuba nga ate baatuuseeko ku poliisi nga buli omu agenze kola ki kuwawaabira munne naye Lily yagenze otuuka nga Fulufiga yamusoseeyo era bw'atyo n'akwatibwa n'aggalirwa era nga yasuzeeyo wabula ng'ate essaawa eno agaliwo galaga nti ababiri bano baddiŋŋanye naye ng'ate ye Catherine Kusasira avuddeyo n'ategeeza ensi nti Fulufiga kye yeeyita si kyali ekya presidential advisor si kyali ayina birala byali. Mama kale kibaluma mutuleke Fulufiga was presidential advisor. Presidential advisor. Muchi. She's a mobilizer. Fulufiga gogamba aba muntu mulala. Fulufiga, she's a mobilizer, not a presidential advisor. Nga bulijjo agamba presidential advisor. Agiyo kaadi nange ezigiyeyange. Bulambalamba waliwo omukyala avuddeyo kubanga ate abaako obubaka bwatussa eri omukyala amanyiddwa nga Jennifer Nakangobi Fulufiga aka muwala wa Museveni kakati onazze alinga nnyina anti ye yeeyita Janet Museveni zinadde okukola ki ngenda kuba nga temukutuusako avuddeyo kubanga agamba ku Fulufiga agamba mbu ekimala kikola ki kimala amanya gange ntitwamuhaye Betty eri obufuzi nganze maama Janet Museveni oyogere ku Fulufiga Fulufiga oba amanyi bya ddiini akome mu kyaki ebyobufuzi oba awagira Museveni naye ava kukuvuma ava ku maama Kadaga Fulufiga amanyira Kadaga avumye maama Kadaga ebba ng'amusiriikiridde bweti Fulufiga alina mugaso ki mwena ali mbuulira okujjako okubeeranga ebitumbwa bwati alinga ebindazi ebitayidde yenayena ali ati n'azimbuluka alinga buto yakonye yenayena alinga bwati amaaso gamulinga embalakaso alina mugaso ki mwena ali mbuulira ku mugaso gwalina twaladde muzeeyi ng'atambula wano mpali kimodo obadde yeegabisagabisa obutiisati yazikubye yabadde agabagaba obutiisati n'amazzi ng'abigabira abantu yabireese mugaso ki bwakoledde enaaleemu talina mugaso wati ava eddala ku maama Kadaga Fulufiga ava ku maama Kadaga bwoti omuviireko ddala yawagira Anita Amongewo maama Kadaga kamutegeeza eggwanga nga liraba maama Kadaga yajjawo ekkomo ku myaka n'ajjawo ekkomo ku kisanja n'ayimirirawo bwati mu palamenti ng'omuntu yenna asobola okwesimbawo oba wa myaka 8 oba wa 10 oba wa era ageraageranya muzeeyi asobola okweyongera mu maaso abaana bonna nga baddukawo n'omugenzi olanya yaddukanga pologulamu eyo nga tabeerawo maama Kadaga tumuwe ekitiibwa ab'enaalemu mwenna abatudde mu seeti mwe maama Kadaga ekitiibwa kyeyakola kyali muzira maama Kadaga wa busoga kyeyakoze busoga mwakirami ababaka bagudde 15 ate mukyazanya namwe abayise mukono muyinza okugwa namwe abasigadde muyinza okugwa ne muzeeyi asobola olugenderamu natafuna kalulu busoga wano Kadaga bumuviire kodda saagala muntu ayogera ku Kadaga Fulufiga wonna wenkusangira bwenti wenkusanga bwenti duka wenti nze nkubuli kebeere kola wenaakuleba ko bwenti noyogera ku maama Kadaga otakunda wekenaakukola nze nkubuli nkulinze bwenti ku Kadaga bwenti ng'omwogera njagala okomereero wagira anitewo oba okoma maama Kadaga omuveeko maama Kadaga muviire ku iraloti ndakugema ize ndakumanya kwa busungu bona omwaka gwaweze bukyanga omukuku navutamala emirundi senior atuva ku maaso yes era nga muwala we amanyiddwa nga Winnie Mirundi yavuddeyo n'agamba nti omwaka guweze bukyanga dadi otuva ku maaso oba badde naye kyolina okumanya nti teri lunaku luyita nga sikulowoozezaako era nkusabira osigale munnange nga owummudde mu mirembe so nga ate n'omwana asingira ddala okuba nga ate amanyikibwa nga mutabani wa Tamale Mirundi senior amanyiddwa nga Tamale Mirundi Junior akyasingidde ddala okuba nga ate azoganya ku mikutu migatta abantu bw'atyo naye yavuddeyo n'obubaka bwe ku nsonga za kitaawe naye nga bino byonna byagenza okutuukawo ng'olwedde alina olutalo lwabaddemu ne Kasuku okitegeera bingi ebibaddewo abantu bangi bayingidde mu lutalo luno era nga byengenda okuba nga ate nkutuusaako wabula oluvannyuma yavuddeyo n'ategeeza nti olutalo olwo terukyaliwo era bazzeewo ne bakolagana nani ne Kasuku ne beerayirira obutaddamu kwevu
kwevuma oba kwetwala oba okitegeera weewaawo byagenza okutuukawo nga alot byogeddwa omukulu amanyiddwa nga liri Puzzle yavuddeyo ne bwino nga omukyala oyo omukulu oyo Junior bwali omukyala anti munange mbu ali muki mu bisiike ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Penge yeewunyisiza bangi okubulwa side kubanga yasoose kutabukira omukulu amanyiddwa nga Kasuku ne yeebaza nnyo Junior okuvuma Kasuku wabula ate gye kyaggweredde ng'agamba nti yayagala nnyo Kasuku era Junior tamwagala naye nga bangi bavudde ne bawa side zaabwe okitegeera omukulu amanyiddwa nga Kisa kya Mukama yavuddeyo n'amuyita mawube ate nga ye omukyala amanyiddwa nga Singa Asidi yavuddeyo n'abuuza nnyina kiki wazaalira eggwanga lwaki watuzaalira ekiwemmeneku bulambalamba ngenda kubanga ate mbasibuza ebintu ebifaanako bityo mbadde pije okubanga ate mbaweereza mu kadde kano muzikirize mbere nga ate mberekereza oyo atakumira mpeera sigale nga ate abankumidde mubeere bulungi mweraba. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeno eri 0707763711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna Uganda otambudde n'obwoya ne bukugwa ku ntumbwe toddamu kwetawanya anti Molden International Labour Consultants ye kampani yakakasibwa gavumenti okutwala bannayuganda emitala w'amayanja mu nsi nga Kuwait, Qatar, UAE, Jordan wamu ne Saudi Arabia. Betaaga ba cleaners, drivers, waiters and waitresses, baristas, car washers, tailors, constructors, security guards, chefs, hairdressers, abapedikiwa ne manicure, housekeepers atenga n'abakola ku bisaawe b'ennyonyi tebabeerabidde anti eno ye home of opportunities. Okumanya ebisingawo basange ku offices zaabwe ezisangibwa e Namuŋŋoona, Nakibinge Road mu Rubaga Division oba bakubire ku namba zaabwe ez'essimu 0747388 oba 0787752329 oba baweereze ka message ku WhatsApp 0770484 eyo ye Molden International Labour Consultants ensibuko y'emikisa. Olwaleero ennaku z'omwezi 13 August lwe lunaku mukwano gwaffe kitaffe yali omusomesa waffe omukukunavu Tamale Mirundi Senior lwe yafa. Guweza omwaka mulamba kuba nti taliiwo naye twebaza nnyo bonna bannaffe abatuyambyeko, abatubuzeebuze, abatuddaabiriza, abatudduukiridde mu mwaka guno n'abatusupportinze both mu by'ensimbi ate ne musaala. Gubadde mwaka muzibu nnyo gye tuli naddala nze okuba nti mukwano gwange muganda waffe mugenzi Tamale Mirundi kitakyaliwo, naye twebaza Katonda olw'obulamu bwe yamuwa na byonna bye yamusobozesa okukola. Twala omukisa guno okwebaza ennyo abantu baffe abali mu gavumenti naddala President Museveni olw'obuyambi n'omukwano gwatulaze nga kitaffe takyaliwo. Nebaza nnyo Oweekitiibwa President era ne mujjukiza nti bye yatusuubiza
kuli okusoma kw'abaana baganda baffe abakyasoma tekiteekebwanga mu nkola. Era obubaka buno president wabufuna abayambi be babumutuuseeko abaana abakyasoma bamwami Tamale baweebwe scholarships nga president bwe yalagira. Nebaza nnyo General Salem Sale, General Muhoozi, Mama Kadaga, Speaker Anita Among n'abalala bonna mikwano gyaffe abali ebweru w'eggwanga n'abali wano. Nebaza nnyo taata waffe Sali, mukulu wa taata yasigalawo, tumwagala nnyo era tusiima byonna byatukolera taata Sali, tukwebaza nnyo. Tulina okusaba nga 25 November ge gaali amazaalibwa ge ate era ge mazaalibwa gange. Twali twazaalibwa olunaku lumu ne taata wange ng'ate tulina amannya ge gamu, Joseph Tamale Mirundi. So November omwaka guno bwe tujja n'okusaba kumujjukira n'okusiima emirimu gye. Olwo nno nkubira bannaffe omulanga abatera okutuyambako mu kutegeka, kubanga buli mwaka tujja kubanga tumujjukira. Nebaza nnyo abamubuddemu enguudo ez'enjawulo. Waliwo oluguudo lwe bayita Tamale Mirundi, waliwo n'oluguudo olwokubiri era lwe bagenda omubbulamu. Naye ekirooto kye kyali kuteekateeka b'amawulire. Olwo nno we naaba nfunye obusobozi nja kuzimba studio mu linnya lye eyambeko ab'amawulire be yayagalanga ennyo kuba yali musomesa w'amawulire. Eyambeko ab'amawulire basobole okukolanga content, azimba eggwanga n'okushootingirawo vidiyo ez'ebyobufuzi kubanga ye layini gye yalimu. Olwo n'ekirooto kino nakitandikako ne bannange bali mu Amerika eyo, naye tukyalinda byuma bituuke ebirina okugenda mu studio eno gye tujja ate okuggulawo omwaka nga gutandika, gye bajja okuyita Tamale Mirundi Junior ne Senior. Mukama abakuume era abawe omukisa. Taata awumule mirembe, Mukama amusonyiwe ebyamusobako. Mukama abawe omukisa. Era taata olwo yafa, yaleka mawube ku nsi. Yaleka kimawube ku nsi. Sajja watu yabonaabonera bwereere. Yazaala naawe kizezengere erinnya mu Junior Mirundi. Kumba aleetedde ensi ebizibu. May his soul rest in eternal peace. Omusajja omu yali ategeera n'azaala Udongo, oyo wa Donizera, simanya uyo wono, simanya yefukira mu bbaala. Naye. Kibi nnyo. Abantu bagamba ube kituufu ndi mawube sitegeera. Oli mawube bw'otambula n'oba mawube, olya mba mawube, oli gubizi, toyina magezi. Katoto omwana w'omusajja omukulu afaanana bw'otyo. Totakoga sweet Donizera baby n'omukiisagane mu bantu. Weno nanga akatongolo akasale. Kitaawe yali musajja mulungi, Mirundi yali Mirundi nge he was a principled man. Batakwagala batakwagala. Leero ovuma omuntu etikyane bwetonda kati gwe wasingo yayagala. Kizibu nkuvuma banku vumye. Ala kumalira biseera. Bogeno kwano obuwala okwala buno obukuba obulango bw'embizi. Junior ogeno kwano obuwala buno buwe kusana bannange mama wa Junior wazalire gwange ekizibu. Mama wa Junior asaana kugalamiza ne bemigo kwebye ebitako otuzalira ekizibu. You know?
ekyana kyekitakola kyekibbi kyekisiyazi kyekisiru kyekikyafu kyekita ate Junior bampadde bwino wa bbaawo era nenda kukolera abantu. Junior oli muntu mubi olaba bino abantu namwe neddoyo Junior mumuveeko lumu nayogerako ne Balamu nangamba oyo naawe oli mugwi wa ddalu Junior si mulalu. She's just a failed parenting product. Awuli Junior musajja mubi. Nebuuza nze kyenneebuuza ekyo ekisajja kikola live owulira mwenna nemuge oba ekivuma abantu nemukiwaana ekyo ekyana temukiba nemukimalamu ebyo ebinnyo era nze son of mirundi chikuyambe chiwano nga ne mirundi was still alive nenga osaba sente za Ania hawuli olangira kasuku ali mu two rooms nyo two rooms goli neri waka Junior tolina nyumba Junior tolina nyumba tolina cholina okujjako enku nsupportinga Tamale Junior mirundi okuvuma kasuku kaba kuvume ofune ku bulumi bwobaddenga ojja ng'oteeka mu bantu ogeza omwana oyo abakuvuma muntu mulala kasuku yaligambye kamugoyeza ne kamunyiga olw'okuba yagala views ate nga nekyewunyisa ne yalibadde mu interview yo amazima gakatona wali bitaddeyo nga tobyeditinzemu nga bavuma muntu mulala. Tata w'omwana oyo yavuma Ssaabasajja Kabaka nga mulwadde kasuku gwe yali mu interview eyo Obuganda okunyigira ennyo mirundi wagikwata n'ogiteekayo onfuna tata naafa n'ogrooming omwana kati kabakuvume bakulyose ate kagenda nakukuba njagala Tamale mirundi Junior ovume kasuku mpaka lwawulira kasuku yessaawo osasulire naawe ku bibibyo okumanya nno kitaawo tiyali wakabi kati nkulaga nerwafa yafa tugenda mu nkudi tekyalobera muntu n'omu kusazaamu ndongo mujjukire bulungi kitaawo yafanga enkeera nkudi abantu balinga bagamba tukuwonye gendera ddala weraba bakuteekayo mu ttaka tugende mu nkudi kitaawo awummule mirembe bwekyali abagoberera ebyafaayo mu ddemu okumanya kitaawo tiyali wakabi lwafa enkeera yali nkudi abantu balinga abeekulisa kumakya abantu emitwalo ebiri Abitex jangu wano onjulire emitwalo ebiri kwero bichi tewali gwe bwosalawo okutwambala tukwambala mu mbeera yonna gye tuba tuwagala oba yakuzalawa ebiruma kitaawo lwafa abantu balinga abeekulisa nti tukuwonye bakeera mu nkudi kumakya oddangayo nno ate sinnaba nkyalimu akaseka mujjukire bannamawulire baŋŋamba owaye twanguwa tumaliriza okavalinga eno tujja tetulina kumisinga moment ne muzagenda okuwera ku 11 nga buli munnamawulire ali kwero beach abantu bagamba ate kati ebyo bigenda kutaataaganya enkudi tekyalobera bantu keera kwero beach nozootegedde yayogera nawe nakukoowa obulamu bwe bwonna kyova nomulaba tokyamulaba mwesibako bulaza olwokuba enkima gwe bakoledde ni watuufu ojja mmanyawe ekikutabanja famire ekubanja mizimu minyiivu famire ekubanja mama bamubba ku mbaga olubuto lwalimu ovumye nnyo omusajja kasuku omuvumye nnyo ekiri too much omuvumye otwaliddemu abaana be otwaliddemu nnyina kitaawe mukazi we kasuku mukazi mulungi
katono bwe kati kasise ka mirembe nze mama Nazala wa Kasuku tusaba naye ku church nsaba na Nazala wa Kasuku kananirani bantu balokole abemirembe tewandingidde Kasuku kutuuka awo osobola okunoonya omukwano ogulinga Kasuku ne gukubula abantu baagala wano babaagala wano akabanga kalone kobeerako ku kitanda kandi maze okuzulira ani mutuufu singa Yasini taliiwo who's next ojja kwira Yasini ng'ali ku nnyonyi Kasuku yali e Uganda kyobala nze sipretendinga ne muddwaliro sajja sijja embwa ebambwa ne bw'ogisanga mu Amerika ebeera dog ekibi kiba kibi toli muntu asobola kunesinisizaako ekibi kiba kibi mulekerawo okupretendinga nga mulumwa kyo nkibabuulidde mulekerawo okupretendinga nga mulumwa nze kyova olaba mbeera ku mazima ne munkyayira ku mazima ate nja gabeerako ne wenasigala omu sijja kujja wano kwogera mwagala kuwulira nja kujja njogera amazima nga bwe galina okuba. What the boy is saying it's true. Abaana be bakola abo ne taata we wagenda ngewa mirundi ku makyanga tannasenya n'amannyo mbomagala mu interview. Yes it is true buli kyolina kyonna kirimu omukono gwa Junior ne taata we mirundi kwe basajja batandikanga nabo pozi ne Katulu Bwama bwe tandikanga nabo nga bakuwa interview ng'okube kwerabirira ate na strategy oli na mwenda kutoyira na kuwogera. Yes we all know Junior bukyayogera kituufu studio si ya Bwerasta gye mukoleramu nze mmanyi nyinera musajja mugaga Junior weyogedde ku ye mutuufu that's story na bubinyo abana yina bakwata mpola oli YouTuber ononya abali bali outspoken boyina kujja sosobola kwogera oli dance chokola bya ne ba Jenkins bana abasajja sajja bogeregere gujja sobira ubeza mu boli host mu kapano ninga tulina ukintu tulina influence that's okwanya oli musiru Junior kunjogera jayogera mu character jali no mwetaaga okole sente fendo tuve kwogera bogezi ubera feka negwe wetaaga abana nga Junior nene nategera Junior afuna YouTube channel genda sanga obuzibu kyo nakitegeera amanyi galina okwesalako kuba Junior ebintu byayogeranga yafunanga views nyingi gwe ngoteeka muki munsawo nga n'abaana ozawo omugati n'amatewaka so kyenanya mu Junior kiri kimu Junior wek nawe kankudika kwambalire mukko Junior kulenyamu ekintu eki ku biseera taata wali agenda okufa wamu exposing bino ebivuuka bya YouTube yafe ekitiibwa talina mirundi yawemula nnyo nga bamaze omugoba mu ofiisi ya Museveni ngazze kuba YouTuber olwo nga radio zimugaanyi yakozesanga olulimi oluvoola nti mirundi yatuuka okufa nga abaganda tebamwagala bavumbidde kabaka naye ngebina bivumbiranga kabaka yamuvumbira ku mukutukulu bwa YouTube obwo yavuma abantu b'emmengo bonna abantu bebawa ekitiibwa kyova lya Katikkiro tebaaliyo tebaaziika ti n'Obuganda bwali bunyiivu ng'omusajja otaata waafudde ate nga ali ayagalwa edda naye gwe wakirinamu omukono nti bayitangamu ggwe obatuuse ewaataatawo bagyemu interview taata yafa abantu aba bamunyigidde kuba ebiseera ebisinga mwamusanga nga alina mu mbeera zatalina kuwogeramu n'okuba ebivuuka byagala ssente n'olabira bakazi baabyo ne bigenda ew'omusajja basuze babiroosera mu kawalagi oluusi bayengedde bambi tonto we nebyogerera tabitegeera n'okuba mu byagala obuntu ne bwokyesa taatawo era taatawo yafa abantu abamu bamunyigidde naye nga gwe wasembeza taatawo abavubuka abo so njagala okubajjukiza nti olutalo lwammwe ndinyumirwa mugende mu maaso leze mmanyi atajja ddusobola Kasuku tojja ddusobola tojja kusobola Junior okujja kongo wanisi tosobola lutalo tojja kusobola Junior oli foto oli fala kyokka kyenkusabirako kyeyayogedde Junior kwanza sikumanyi Junior akumanya okunsinga Junior abadde atambula naawe yali abaddeko ko naawe era Junior agamba mbu saa mukaaga lweziwera wunya amatako ekyo so sinza muwakanya kuba yakulinaanyi yagambye otambulanga simanyi kinawolovu ogenda ojagala bujagazi eyo sinza kuwakanya Junior kuba Junior yakulinaanye naye ffe tunyumirwa olutalo mmwe mugende mu maaso ekyo kino Fulufiga yakyogerako nti balyekuba kati Junior afuna YouTube channel ye awo ogenda okusanga obuzibu nga bazze ku YouTube channel banji bagenda kwebwaggula Muzeeyi Magala jafuna YouTube channel buli omu ajjafuna eyiye naye bonna ojja tuuka ekiseera bateekeko embeera kuba oli wankwe sikwagalanga ko nnyo ne okusanga awo nkubuuka ng'emmotoka ekkubi Junior nze njagala nnyo Kasuku everything we talked about Kasuku yes obadde ongambe nti bituufu si bituufu si bituufu
tebakola nko Kasuku sigwa kola YouTube channel ya Kasuku olimba nawe Kasuku yayamba ngo nitaata nga tatoba mugobyo ku mulimu tutaata yali was nobody ngera gundu yayogera lirupazi was nobody ono butabo yawandika nga wiki nabwe esomera mwabwe sanguze nyuma mwenna bulali toilet paper te mwasigaza kachiwaka ugakwata amavuzali wakozesa katabo ka taata pages onozi kudde mutunda tezi pages emu teziri mze mwesanguze ani anabugula ku Uganda njola beekayi tunonya kyakulyambo ogula butabo bwa mirundi buggaseeki nabwe kutongera kwanga tenkusibuzo mukramanyiddwa nga Uncle Ben Yesono yalese kali political ngera bwatera okubeera ebiseera ebisinga wabulanga ebigambo bye osobola either okubijjamu omulamwa oba oyinza obutabijjamu mulamwa okuweereza mbadde pije ngenda kusaba Mungu oyo atakuumira mpera asigale ngate abankumide abanjagalire fonnawa mubeere bulungi mweraba kansooke nkwegayirire mukwano gwange alaba video eno nkwegayirire gidownloading sharing etuuke wala n'obwotonda yikinga sharing a video eno etuuke wala wulira ebigambo byange bino omanyize nsukka kuba bloga abalala nagamba ba bloga abamu opposition ba NRM ba Museveni tebajja kuwa nsonga bwe zigenda kuba wulira n'obwegendereza Mwami Muwozi yakozesa sente nyingi okutunda erinnya lye abantu bamugule ne bamuzira olw'ebikolobero bya taata we naye ng'omwana byazaatuusa ku Bannayuganda Abannayuganda nga baabuuka baali bamanyi nti Abannayuganda bajja gamba Museveni wummula kale waakiri otuweemu mutabani wo wa generation yaffe naye ng'abantu baabakoowa era baspeninga sente nyingi mbasumba baani ba politician ne kigaana ne bakola withdraw plani eri bweti ey'okubiri yensonga lwaki baleeta sente no mu diaspora kubanga ffe abamu tuba babuufumu ate ffe tulina n'amapensa ge tunyiga wuliriza bulungi n'obwegendereza munnange Muwozi bwe yamanya nti bamubba sente na withdrawinga teyeebaka era teyabivaako baatuula ne bamanya nti Bannayuganda bano tosobola kubawambisa maanyi n'omalako ne bamanya nti bwe tunaakolawo kakuditaaki oba okuwamba era kijja kuba kibi kubanga waliwo bajjeno abayinza okuleeta embeera okitegeera ne bagamba nti Museveni singa atwala obuyinza 2026 n'aba mu ntebe Abannayuganda bajja kugamba ekisanja tajja kimala kajja kufa era tumuwone so Museveni afuge bwati ekisanja kiggweko pulaani eri bweti baddidde aba NRM bano bakasangwawo ne babakuba ekikono mu kugaba kaadi za NRM ne baddira aba Piero Yu aba Muwozi ne babeera ba NRM baddidde Piero Yu ne bagiteeka mu NRM kati ba Piero Yu bafune kaadi bafuba okulaba nga balonda ababaka aba Piero Yu nga bangi nga mmwe bayita ba NRM hasimanyi oba munaakategeera Piero Yu bagiddidde ne bagiteeka mu NRM ne mu opposition mulimu ababaka ba Piero Yu naye nga ba opposition ensonga egenda kuba bweti singa tuba tumaze ekisanja kino Museveni nga amaze okubba akalulu tugenda kuba mu parliament bayise ekiteeso nti bannange president alondebwe nga parliament oba ntegedde kubanga Piero Yu ejja kuba nyingi ng'erimu NRM ne mu opposition ffe tuteeka ababaka tubateekemu ssente ezeetaagisa zonna bawangule annange manyi obwongo tuyinza okuba tetubwenkanya ne mugenda kukategeera oluvannyuma bwa Muwozi okubbibwa ssente nga bapanga ekintu kyabwe kakati kye baakoze kiikino baatidde ababaka baabwe ne babasiga aba Piero Yu ojja basanga ne mu opposition n'aba NRM abamu abakkiririza Muwozi era bafunye kaadi kati batuuka mu parliament bayise jjukira aba NRM bajja okuba abangi ekiteeso bwe kimala okuyita
Muhoozi alizaininge. Muhoozi bwalizaininga mu magye ayingire ekibiina kye kya Piero Yunga pulezidenti waakyo. Mu kwesimbawo wano mu kulonda ababaka ekisanja kiggwa. Ekisanja bwe kiggwa baleete ababaka nga bayinza n'okukomyawo etteeka ly'emyaka nti pulezidenti baba batuuka emyaka bwe giti teyeesimbawo. Then ekyo bwe kiggwa. Ekyo bwe kiggwa baleeta ababaka. Okitegedde ababaka bennyini aba NRM balonde Muhoozi mu palamenti. Omuzannyo okutegedde engeri gyegutambulamu. Ababaka ba Piero Yu nga bali mu NRM bajja kulizayininga bajoyininge Piero Yu. Ngera bwolaba bwanika ne bakagabwe bakikola. Ekisanja tekinnaggwako bajoyininge. Then bamale bayisa bateekaawo teri president kwesimbawo ngweze emyaka 8 Museveni kimutema ajja kuba takyadda kwesimbawo. Ekisegedde kati olwo bagambe president mulondera mu parliament. Ekisanja ekiddako bafuba okulaba nga bafuna ababaka bangi. Mukama Katonda yensonga lwaki ogenda kusanga mwami Museveni nga abantu bakola nabo nga basekandi babukenya ba Rebecca Kadaga ba Moses Ali tebalina baana baabwe mbifo by'amaanyi. Nti ojja kusanga omwana Moses Ali nga prime minister obanga minister wantu obanga yakulira amagye Samuel oba wajiri bati Bukenya nga we yali asomya amagye bwe yali ewagudde asoma amagye abere wakabi ne bamunyiga. Sekandero jalaba ababenga bali mu mwenga awo gye babaagala. Yamugenda kategeera. Yamujja kategeera. Ne mujja kategeera video gi downloading egisharing paka weneetuuka kwaba abajjo gitegeera. Ontagedde kye bakola bo bali mu kupanga mpiki zaabwe. Omanye ebyobufuzi mathematics na science. Kati gwe Munnayuganda wenna ng'olowooza nti Museveni ajja vaako kino ekisanja tajja kimalako bw'akiwangula ajja kufa. Tumuleke ndaba agenda kufa. Nedda. Olwo lukwe. Oze Muhoozi atalimu ssente ezo zonna zifeziti. Ze yateeka mu basumba n'aziteeka mu banaddiini n'aziteeka mu basamize n'aziteeka wa. Bamuguza abantu ne kigaana. Kati baleeta pulaani endala. Piero Yu eyingire mu NRM. NRM ereeta ababaka bangi. Nga kibayisa mu parliament kiba kiyita nga amateeka bwe gazze gayita. Naye nga bagenda oyisa amateeka ago ba Piero Yu. Kakati Piero Yu bwene NRM bwene egenda 3/4 nejoyininga Piero Yu bana ba NRM abamu bajja kukwatibwa bagambe naffe katugende n'omwana w'omukulu. Ontagedde Munnayuganda essaawa y'okwenunula ya leero.